mbuzi mwe batta abantu mbwa mmwe gwe kikazi gwe n'abaana bo mwena muli batemu gwe kikazi gwe ne bazadde bo abakuzaala bonna muli batemu temuyina kye mutugamba muli batemu muli bambwa muli batemu nnyo era temuyina kye mutugamba Bannayuganda mukube luno olukazi ebifaananyi ku Lwokutaano wayiswa akomawo mu kkooti bwe baba n'aba bamutadde nga agenda mukazi we bagenda muziika ku Lwomukaaga baba bagenda muziika ku Lwomukaaga so kaakati ku Lwokutaano gwe kikazi gwe n'omala ogaana okuta wayiswa gwe kikazi gwe kubanga gwali ku musango gwa wayiswa ogenda kutulaba kimaafiya gwe mazi oyina okumuta oba oyagala oba toyagala kuba talina musango babasaba obujulizi temubuyina babasaba bye mabasaba temuyina lwaki musiba abantu baffe nga tebayina bujulizi nga temuyina bujulizi kitegeeza Uganda eri mu maziga Uganda temukyali justice mwe bakuuma ddembe simanya bino ebiwoza ffe tuli balwanirizi b'eddembe koma nnyoko mwenna muli basiru temuyina magezi gwe wangaadi yaggwe simanya ye gwe wangaadi muveeyo mulwanire eddembe ly'obuntu mwe bakazi mmwe ebiwoza musimanya mbufe tulwanire eddembe kirige mulwanira ng'abantu baffe bali mu kufiira mu makomera abakazi babwe babatanga nsiri mukazi wa wayiswa kino ekikazi kyekyamusse oba okitega temukyalina kye mutugamba nze era bannange buli muntu awagira gavumenti ya Mwami Museveni olinga amatako ng'abantu baffe bali kufa mu ngeri etategeerekeka abantu baffe bali mu kubawamba emisana n'ekiro abantu baffe bali mu kufa mu ngeri eyennyamiza mu ngeri etyoboora eddembe ly'obuntu okwo kubanga okutyoboora eddembe ly'obuntu kati riri osiba otya omuntu nga toyina na bujulizi nga n'omuwaabi gwe bagamba nti wa gavumenti ye muwaabi wa gavumenti byebiki mwana omuwaabi wa gavumenti byebiki tebatuleetera ani yawaabira bawayiswa ani yawaabira ba Eddi Mutwe tunagenda okula saawa zino Eddi Mutwe akyalina ku miggo matako mmwe Eddi Mutwe akyatambulira ku miggo bwemba nimba mugendeyo mukomera bamukuyitira ojjo mulabe atambulira ku miggo naye ng'omuntu eyamuto kyalinga ali wanaayinaayina kyeneebuuza yongedde kukulumira omulamuzi Asiimwe gwe bagamba nti oba oliawo omukyalo ono Edith yandibadde nga akyaliwo singa yawuliriza okusaba Wayiswa kwaludde nga bambi yeekubira enduulu ne mukyala Edith kennyini empapula ze yaleeta ono omulamuzi n'atunulamu n'agamba nti ziyinza okubazaako nasa bantu tebalina bigambo biwoomugyali. Newankubadde Alex Wayiswa yafunye stampu zonna ezimukkiriza okufuna temporary release ogenda aziike mukyala we amwerekere mu kitiibwa amale bamuzzeeyo mu kkomera stampu zonna abadde azifunye naye okusalawo kwabadde wa jjaaji ono. Abantu abamu nina bendabyeko ddala ba YouTuber kyovula nze ngamba ba YouTuber b'e Uganda nti no you're useless as empty tins kubanga mwagala nnyo okwogera ne muyitawo ne mwesanga nga mwogedde ne bimutategeera. Omusibe ayina right singa aba afiiriddwa omwagalwa we ng'awulira ayagala kumusibula mu nsibula eweesa ekitiibwa okumulabako akaseera akasembayo n'afuna stampu zonna nga bw'olaba Alex Wayiswa Mufumbira we yazifunye akkirizibwa mu mateeka okumutwala n'aziika mukazi we. Kale mu kifo kya jjaaji kye yaliganye nti no okay temporary release egaaniddwa yaligambye nti ku lunaku lw'okuziika tukukkiriza abasibe ba prison bakuvuge bakutwale ewali gye bagenda oziika mukyalawo okomewo bakuzze mu kkomera. Naye olw'okuba tuli mu ggwanga Uganda ng'omuntu alowooza nti nno olw'okuba abali eruzira bafiirwa abantu baabwe ne batafuna ngeri ki yakugamba nti no oba basabe bafulume bagende babaziike. Si kyekimu ku buli muntu. Omuntu nga Alex Wayiswa Mufumbira tosobola mukompeyalinga ku bantu kaŋŋambe abali luzira abamu abatali informed omu nga tajja na kumanya nti gundi yafa nti oba yafa ddi okitegeera nga tagerera kutegeera naye katwogera ku muntu ali well known nga Alex Wayiswa Mufumbira.
eyali badde aweebwa temporary release n'agenda n'aziika mukazi we kubanga mu ssemateeka kikkirizibwa kasita ofuna stampu zino zonna eziri ku kusaba kw'ebbaluwa ya Alex Waiswa Mufumbira kubanga ezo stampu teziva nti nno mu baaluganda ezo stampu za bitongole bya gavumenti ya Uganda eziri ku bbaluwa eno gye yataddeko omukono gwe ng'asaba jjaaji amuwe temporary release naye olw'okuba ffenna tukimanyi nti omuntu gwe twogerako ye Alex Waiswa Mufumbira omusajja eyali mu ba opposition bali abakadde abatulimbanga nti bali wamu naffe today Alex alwana ebiwayi bibiri alwana ekya state alwana n'abo abatulimbanga nti nno bayimirira wamu naffe bannayuganda era nga n'olwaleero wakyaliyo abalimba Alex Waiswa Mufumbira alwana n'abasajja be yavaayo n'alaga nti nno bino bye babadde bakola si bituufu nga n'olwaleero bo balowooza nti nno buli information yonna yonna yali ebakwatako ye yagiwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba mwenna mukimanyi Alex si musajja ateerya ntama ate omuntu ayimirira ku mazima kati essaawa zino obulumi bwalimu bo babulabira ddala nti nno gwe guno omukisa gwe balina okulaba nti nno bamukubira ddala ewaluma newankubadde nti omuntu ayise mu mateeka kozi akkirizibwa kubanga omusango gwalina si gwa butujju olaba n'omutujju eyatigumbula abantu asobola okuva n'agamba nti nsaba kaŋŋende nze njagala mundeetere mukazi wange wano nga temunnaba kunzita neebakeko naye ekiro kimu munzite ne bakimuwa ne bamuleetera mukazi we ne bafuna momenti ne bamutta naye olw'okuba tuli mu ggwanga nga ebintu ebimu omuntu walowooza nti n'olw'okuba Alex yasabye bamulirizinge akirabanga ekitasoboka cause many of us we are very ignorant ate wookera ku makya n'owuliza bano ba YouTube abali very useless just only to make noise omuntu ayinza olowooza kyayogera kituufu munakera ku makya n'agamba nti nno kyogamba nti nno wa mugaso nnyo how can you compare someone's wife n'ogamba nti nno si wa mugaso nnyo gw'okimanyi nti nno abantu abamu we tulwala abaagalwa baffe be tumanyi nti nno ye mwami wange ye mukyala wange wambeera okumpi ayina amaanyi gampa ngumira ku ye nokera omuntu n'agamba nti no tewaliyo eruzira abafiirwa abantu abo babafiirwa but they don't request okugenda baziika abantu baabwe naye nga kiri mu ssemateeka nkugambye neeyatigumbula asobola okusaba kasita abeera nga aliko security kasita abeera nga bagundi abasirikale ba prison bagenze naye basobola n'okusaba security endala okugimwongera gye bagenda okumuziika ne basaba poliisi ebayambeko kozi we basaba poliisi abagenda okufandinga for that service babeera famire y'abantu bagamba okay ffe tujja kukola kikusasula poliisi egenda okujja ekuume nga zo okuziika omuntu kibeerawo n'olwokuba nga wenkugambye nti it's Alex Waiswa omusajja owa National Unity Platform simanyi deputy simanyi spokesperson oba assistant spokesperson gwobirunuulira omusajja ayogeredde gavumenti ya NRM ng'agiraga obibwayo mu mazima amatuufu omusajja alaze opposition eyatuziba amaaso n'abalaga nti bino bye mwali mukola mukolera gavumenti temuli ku sayidi y'abantu omulwanyirizi w'eddembe kati awo NRM egamba nedda temumuta kyova olaba omulamuzi simanyi yani Doreen simanyi Asimwe ayogeza all the arrogance gwayagala from the word gwe mwamulaba yabadde nga jaji waabwe kikyenye ekyenjawulo kyalina that's how bwe batuwe bali that's how they are they will never change bo amateeka we kituuka ku National Unity Platform naddala abo abaana be bamanyi nti no they are solid they know what they want they are freedom fighters they are outspoken they stand on the truth defines them nga wolaba Alex Waiswa Mufumbira nti truth defines him muganda wange we bafuna akakisanga kano bakunyigira ddala mu bbwa
kyova olaba omuntu nga jjaaji yaligambye nti ati tugenda muwalirizi leero naye tujja mukkiriza afulumeko olunaku olwagenda aziike mukazi we naye n'ekyo tekyakoze eki tekyasobose naye ze nyongera okubajjukiza nti buno bukyayi bwe musiga bujja kumala buzaale ebibala very soon bujja kuzaala ebibala nze mbabulira NRM government buno obukyayi buli gye mukoma otuteekamu obukyayi bugenda kuzaala ebibala ate ebibala bijja kubeera bya mugaso nnyo gye tulinga bannayuganda nti obubaka buno abusindikira balamuzi bonna mu ggwanga Uganda naye nga ddala okusookera ddala bugendera ddala eri omukyalo Nasiimwe. Tambuza vidiyo eno njagala etuuka eri omukazi oyo omulamuzi ne State Attorney abamma Alex Waiswa mufumbiro bail ne kimuviirako bambi obutafuna mukisa kujjanjaba ku mukyala we Edith. N'abalamuzi mwenna eno message yammwe nsaba mugijjemu ekyokuyiga. Ninze nwe Maganda Matiya Kyolo otudde. Balamuzi bannammwe bano be mulaba wano bonna njagala obategeeza bonna we twogera bafu eyasembyeyo yensiimi yafudde wiiki ewedde bonna bafudde bulwadde bwa kansa. Uganda mu myaka egisembyeyo 5 efiiriddwa abalamuzi 7 ab'oku ntikko nga bafa bulwadde bwa kansa. Kati gwalimu amagezi ng'oli eyo oli mulamuzi wagaana Segirinyanga mulwadde wa kansa okugenda ebweru n'omulemesa. Alex Waiswa mufumbira akusabye mukazi wagenda mujjanjabe mulwadde wa kansa n'owakana ne baleeta fayiro yonna buli kiraga Cancer Institute ya gavumenti n'ogaana. Njagala okutegeeza nti namwe abalamuzi mufa kansa. Bano abalamuzi baffe twali tukyabeetaaga baali bakyalina obusobozi okuweereza ensi yaabwe naye kansa yabatwala. Tetusobola kusanyuka baali tebalina kikyamu kye bakoze naye gwe oli mu mutwe gwo mulimu kutegeera ki? Mu bwongo obwo olina mutima mu kika ki? Otasobola na kutegeera nti bakama abo bafudde kansa 7 mu myaka 5 obeere mukaka amagezi agasaasira oba agalumirirwa abalwadde ba kansa. Gwe Katonda yakuwa mutwe ki? Tuve ku bino ebyogama mwasoma amateeka tukozese common sense. General Museveni yagamba omulamuzi eyalagira wali bamenye kanisa ya Church of Uganda wali mundeba n'agamba kale bw'oba tosobola kukozesa magezi mulamuzi gwe tosobola kukozesaako common sense. Baabo baafa kansa. Abo baafa kansa ng'abakyala abaafa kansa buli omukyala yafa kansa amoko yali wa mabeere. Kitegeeza naawe busobola okkeera enkya bw'obanga oliko amabeere nga bwe ngalaba naawe kansa n'akwata. Ng'oyo kansa mwennyini ye yasse ne mukyala waffe Edith. Jamu amagezi mulamuzi gwe muleme okwefuulanga nga mmwe abatali ku nsi. Muli bantu bannaffe. Mwe lwaki muba n'emitima emivundu egyo? Lwaki mulaga nti Katonda yakola nsobi obbatonda? Lwaki? Mukazi munnammwe atambudde Waiswa n'abagamba bannaye buli kintu kyonna. Lwaki temufunako kadde mmwe temulwala? Lwaki temugendako mu Cancer Institute mulabe ekiriyo? Omuntu atalina kisa eri mulwadde wa kansa ku nsi kiba kiraga wali tosaanye kubeerako. Katonda yakola nsobi okutonda. Katonda yakola ensobi okutonda okuleeta muffe. Wali tosaanye kutubeeramu bw'oba tolina kisa eri mulwadde wa kansa. Nakola emyaka 3 ku radio nga mbeera mulagaawo buli lwakusatu. Nakaabanga amaziga buli lwakusatu emulago nga ngenda mu kansa okola program okulikodinga ngende mbikole ku radio mpaka bwe nawulira nga nsaanawo omutima gufa nendekera. I know. Mulamuzi gwe ey'example nkuwaddeemu oba oli awo munaafunamuko amagezi n'ekisa. Mufunemu amagezi ag'obuntu si magezi ga kusoma naye ag'obuntu. Ngenda kuwa example yono mulamuzi gwera nga gwe bwolowooza nti tosobola kulwala bulwadde bwa kansa. Njagala okutegeeza nti ono wuuno wano buli munna Uganda ndowooza omanyi omukyalo ono
omukyalo ono ye former IGG, Inspector General of Government, Justice Lydia Mugambe. Obadde okimanyi mukazi gwe gwali kati saawa eno mu ntebe omulamuzi gwe nti ono naye mukama wo we twogera saawa eno ali mu kkomera mu Bungereza bamusalidde emyaka 6 n'emyezi 4. Kitegeeza naawe busobola okukeera enkya nga bw'ozannyira ku bulamu bw'abantu beyiro olaba tojja gigaba busobola naawe okera olunaku lumu ng'oli mu kkomera kubanga Justice Lydia Mugambe wateekwa okuba eriyo abantu be yasiba eruzira nga bakyali mu kkomera nga naye ali mu kkomera eri. Wayinza okuba wakyaliyo abantu be yasiba eruzira nga bagenda kuva mu kkomera ate nga yakyali eri mu kkomera. Mukazi gwe naawe busobola okukeera enkya State Attorney n'omulamuzi naawe ng'oli mu kkomera. Nga bwe kisobola okukeera enkya naawe ng'oli mulwadde wa kansa. Baawo n'alemesebwa mu ngeri emu oba endala okujja okujjanjaba. Mukazi gwe kankubuulire. Omukyalo ono Lydia Mugambe yali IGG wa Uganda okuva 2020 mpaka 2023 ye yavaako ne baleeta Betty Kamya. General Museveni n'amulonda 2023 okubeera omulamuzi wa mu UN. Bwe yagenda mu UN ng'omulamuzi n'atandika okusoma e Bungereza. Bamukwata. Nalaba video gye saagadde kuteeka wano. Ng'omulamuzi waffe alajja n'abasirikale abapoliisi b'e Bungereza bamuzinze bamukwata. N'alajjana nawulire ennaku. Nawulire ennaku n'entyensi nti omulamuzi w'oku ntikko mu Uganda abapoliisi bazze okumukwata e Bungereza ali mu kulaajana mukazi wattu n'akaaba amaziga nga bamutwala. N'abawuleza bannange ndi diplomaati byagaana. Lydia Mugambe bamutizingisa omusango e Bungereza omulamuzi waffe ogw'okukukusa omuntu n'omuleeta e Bungereza. Saako n'okukozesa omuntu e Bungereza mu ngeri emenya amateeka. Omulamuzi waffe oyo kati aliwo ali bweru. Olowooza kyassanyu ekyo? Kubanga Lydia Mugambe omulamuzi talina kye yankola lwaki nandibadde musanyufu? Naye gwe okimanyi naawe nga kisobola okubeerako. Wuuno bamusalidde mu Gw'ekkumi omwaka oguwedde mu kooti eya Oxford Crown Court emyaka 6 n'emyezi 4. Omulamuzi mwe yali amusalira omusango yamwongera namwe emyezi 6 n'amugamba gino emyezi 6 ngikwongeddemu olw'ensonga nafuna report poliisi bwe yajja gy'oli wagitawaanya ogikwata okukwata ate na wano mu kooti tobadde remorseful tomenyese kati ali naawe kisobola okutuukako mugyeemu ebyokuyiga. Mukyala waffe tugenda muziika eruuka tugenda mulekayo gwolowooza bagenda kuziika awo mu kooti? Bw'onoolwala gwe bagenda kujjanjabirawo mu kooti? Gwolowooza amabeere agamwe kale gwe bw'oba tolwadde ne famire yo teri ddala ayinza kulwala? Mu famire yo teri muntu gwe basobola kusiba enkyanga ebintu bikyuse? Oba nga ziza omusango gwonna? Balamuzi baffe bannaye tubasaba tubaagala kubanga omulimu gwe mukola tugwetaaga naye muddemu ak'obuntu baleme bakozesa nsobi. Segirinya yafa ono naye wona afudde. Mufunyeemu ki? Ofunyeemu ki gwe mukazi gwe? Mukama Katonda abeere namwe. Ninze Henry Maganda Matiya ky'olootudde. Omulamuzi afuuse omulamuzi era nga bambi buli omu gwakukulumira naye ate obuzibu buba nti oluusi abantu bano nabo kibasuukako nga mu mutima yandyagadde oluusi okwekuba mu mutima naye babeera nezi orders from above nazo oluusi ze zireeta obuzibu. Oluusi agamba kantunulemu mu mpapula ena amasimu ne gayitingana ne bamugamba tugeza. Kakati ffe bambi tube eno tukukulumira omulamuzi era omukazi oyo naye nga mukazi wattu naye oluusi kyamusukkako nga yali talina kyakkola nga oda zamugamba tukigeza ate tasobola kuvaayo mu kamera abitugambe nti munnange banteeka ku nninga ne baŋŋamba sikikola. Kati ffe tusigala eno tukukuluma ate era nga gwe tulina okuba nga tukukulumira kubanga era abantu baba bamanyi nti yagaanye naye nabo bambi oluusi bibasukkako. Waliwo ticca yanyumya story n'agamba nti munange obudde bwatuukanga obw'okusayininga oluusi oyagalayo ka advance
Mbuga agenda ew'omukama we n'amugamba genda ewa baasa. Mbuga ticca agenda okutambula mu makati awo okutuuka ewa baasa nga Headmaster yakubyeyo essimu tokigeza kati gw'ovaayo okukulumira baasa kyokka babadde baŋŋambye bampe kyokka yaagaanye. So oluusi abalamuzi bano nabo babeera ku kyokya nga nekibasukkako naye nga tebalina kyakukola. Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, naye nga waliwo amawulire ate amabi tewaliwo essomero eddala eryakutta omuliro. Breaking news mu mawulire ge tulinawo agakagwawo, essomero lye bayita Nakanyonyi Girls Senior Secondary School erisangibwa Ejjinja likutta omuliro. Kati likutta omuliro era oba olinayo omwana wo ng'asomera Busoga ku ssomero eryo Nakanyonyi Girls Senior Secondary School mukyekingeko, essomero likutta omuliro. Mawulire si malungi n'akamu n'akatono okuva mu sayidi z'ebusoga. Mawulire si malungi za update nazo tujja kuba nga tukomawo nabyo mu bujjuvu tukuwe byagenze bitya, y'abaana bali mu mbeera ki, bameka abakosebwa, biki, byonna wano eno ku NCK TV. Sigala naffe tuvaawo.